Ministry evunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda eraze okwennyamira olw'enkozesa embi ey'essimu egaba obuyambi ku nsonga ezikwatagana ku passport awamu n'ebigwa mu buufo okusinziira ku mwogezi wa Ministry Bavuddeyo Simon, abasajja bangi abagufudde omugano okukozesa obubi essimu zino omuli okukwanirako wabula abalabudde nga bwe bayinza okuvunaanwa singa banaaba bakwatiddwa. Waliwo abantu ababadde bakuba amasimu nga bavuma abakozi baffe abakola mu call center n'abalala nga baagala okukwana ba staff baffe abakola mu call center. Ebyo bikolwa oyinza okwewangulira police summons kubanga tujja kubanga tukitulesinga kubanga buli lw'okuba simu tuba tukirikodinga ate kyangu nnyo okurikodinga ku poliisi ne bakunoonya wonna w'oli. Mu buufuwe bumu ajjukizza abatannakima paasipooti zaabwe nga bwe bandiyanguye olw'ensonga nti ze bamalako eddembe awamu n'ebifo we bateeka endala era nti kati ekirowoozo kye balina kyakusaanyaawo ezo ezirudde mu tterekero lyabwe. Abatannaba kunoonayo paasipooti ekyambogo naye nga mwazisaba mu 2018, 2019, 2020 paasipooti zino weeziri twazikola ate nga ziri mu sitoowa yaffe zijjudde. Tubasaba muveeyo munambiro muje mufune paasipooti zino kubanga we tutuuse kati tutandise okuteeka paasipooti mu bokisi kubanga tetulina space we tuteeka paasipooti zino. Kati kino kigenda kutuwaliriza okusaanyaawo paasipooti zino. Especially zino ze twakola mu 2018 ate nga nanyiniro tebalabikako. Mondeyi era atangazizza ne ku nsonga eza Kakwenza Luki abasajja agamba nti Ministry eno evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda yagaana okuwa abaana be passport nga kino Mondeyi akiwakanyizza. Twagaana okubawa passport naye n'ekirala Kakwenza tali special case. Abaana ba Kakwenza balinga Abannayuganda abalala. Passport Abannayuganda abalala bangi balinze sirowooza nti abaana ba Kakwenza balina special treatment gye tulina okubawa. Balina okulindanga Abannayuganda abalala ate kati nga bwenzize ku makya kuno bantegeezezza nti passport ezo bazifulumiza ziri ready ziri wali ekyambogo naye tugenda kuziwa maama w'abaana abazaala bagala baje bazinone passport twazifulumiza. Tetulina wano mu immigration tetulina bya bufuzi tetulina bya tribe tewali bya mawanga fe tukola emirimu gyaffe teri muntu yenna yali atugambyeko nti towono passport oba towoli. Fe kye tukola tugabira passport Bannayuganda bwe kituzira nti oli Munnayuganda tetulabawo ensonga lwaki tetukuwa passport. Mu mbeera y'emu nabo abakuza abaana abatali baabwe abawadde amagezi engeri gye basobola okubeera nga babafunira mu paasipooti. Ennaku zino tubadde tulaba adopted cases nga bajja ku ofiisi kusaba paasipooti ate nga tebalina ebisaanyizo. Abamu ne batandika okwemulugunya nti tetugabira abaana bano abalabirirwa paasipooti. Tubagabira paasipooti naye njagala kubasaba nti bwe muba mubasabira paasipooti gezaako okulaba nti babeera mu mateeka, babeera balina bye twetaaga, babeera balina adoption letter kyekikulu ennyo n'ekirala baba nga balina kuba n'ebbaluwa yaabwe ey'obuzaale gye tuyita birth certificate. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.